The elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi ate alumbye Kooti era ng'ayagala mukulu Gravity Omutuju eyasaalimbidde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okuli bizinensi ye era bw'atyo n'akolayo effujjo nga bali talina lukusa nga ebigambo byayogereddewo buli kimu kye yakoze ku bizinensi ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi agambye Gravity agenda mugolola akajanja ako n'akamanyiro k'alina leero beekati bekagenda okugwa. Gravity Omutuju nyongero bajjukiza nti ono yakutte His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi n'agenda ku maka ge e Busaabala. Ndowooza ffenna twabirabye n'akola effujjo lye yakoze. Muganda wange mukwano gwange bino agenda kubyejjusa kubanga Kyagulanyi Ssentamu Bobi gwe yamanyidde ye muntu asirika ate ebintu bye abikola professional. Manyi bano baagala bakabampaani, baagala okulaga nti bamaanyi, baagala okwefuula nti nno bategeera nnyo olw'okuba nti balowooza nti kimu kibeera kirungi. Naye muganda wange kino kye yakoze Kyagulanyi Ssentamu Bobi agenda musomesa. His Excellency tunaba basanyufu nnyo ng'osomesezza abantu bano kubanga bo bagenda lowooza nti bategeera, bagenda kuzanyira ku bannansi nga balowooza nti bwe baddawo ne batula ne Mwami Museveni ne babawa omutitimbe gw'essente buli omu musanyufu. Kaakati nno ogenda balagako ffe we tulinze kyonna ekigenda mu maaso ate tukutegeeza mukama waffe nti tuli mabegawo era tukusuubiza nti twagala kutambulira wamu nga tuli mabegawo ebbanga lyonna. Bano abafere ba Gravity tulina obbateeka we balina okugwa. Yes, Kyagulanyi Ssentamu Bobi asimbudde tukuya akamanyiiro kammwe. Amannya ge originale amazaale ye Galson Wambuyi aga Gravity Omutuju e stage name ubagiganonya sente. Bulo bakanjala babukusaliremu era babukuwereze bulungi nnyo. Muganda wange Galson Wambuyi nkulamusiza akaspenti oli bulungi. Je balikoje otusaako engalo. Nze ngenda kwawukanako n'abantu bonna abakedde okusomesa n'okubuulira. Njagala nkubuulira amazima gali bwe gati. Tukimanyi bulungi nnyo nti gw'omu ku bavubuka abanoonya okubeeza obulamu bwabwe mu ngeri yonna esoboka. Oba ssente ozifunye otya kasitoba ng'ozirina. Naye kyannaku nnyo okuba nti bagenda kukozesa ensobi gy'oli ejjusa mu bulamu bwonna. Ensobi eri luddawa? Ebiseera bisinga eyatya okubuulirirwa asinkana ebizibu bingi nnyo. Kyobulabaga nti obutebuza butambuza amazzi ekiro. Muganda wange Galson Wambuyi eke Gravity Omutuju industry ento gimazeemu bbanga ddene. Katonda badde akublessinze n'emikisa. Naye olw'okuba nti okulyankuzibwa kyekizibu n'okwagala okugaggawala amangu kyekizibu kyammwe, y'ensonga lwaki Museveni ne Sale Musale banoonya nnyo abantu abangwirwa okufuna okwagala ensimbi n'okufuna ffeemu bakozese nga tebeerowolereza. Kati gw'omu wagwa mu katego k'abaana abaami. Oli mwogezi mulungi tukumanyi era otinkuula entalo lekafulu naye tonnafuna akukyalenjinga naye gye bujja ojja kifuna mu bujjuvu nga bw'okyagala. Ekisookera ddala okuva nga General Kayihura akyali Inspector General of Police yakukontaktingako nga Kyagulanyi yakamala okufuuka MP ogezeeko okumulumba yali akusuubiza miliyoni 2. Oze bakozesa okulumba Kyagulanyi Ssentamu ng'akwewala ekyo tuba tukimanyi mu records kimanyi. Ekyokubiri bakozeseza nnyo okujja okulumba Kyagulanyi Ssentamu n'akusirikira kubanga talina budde, oli mwana muto. Ekyokusatu ne bw'onoziribanga mu nfuufu engalo zino tezenkanankana. Waliwo omuntu aba akusinga aba yakusinze. Tosobola kwenkana Kyagulanyi ate tuli ba Kyagulanyi. Ne Kyagulanyi tasobola kubeera Galson Wambuyi Kyagulanyi Kyagulanyi. Kakkana n'akatono k'olina baleme kukozesa nsobi. Wasinzidde gye wasinzidde n'oyogera ebigambo bino. Obuvidiyo buno mwabula naye ninawe ngenda okubategeera mu mutaategedde. Obuvidiyo buno mwabulabye naye ngenda kubanyonyola musooke mutegere ekintu kino. Kati zino lwaki mbasizeewo nezitaliko kyakusinga. Abaali bagamba kino temuzifuna bazikolemu ebiralo ensaba abo bakaki. Ebirala ki?
bagamba zimbe mu Kiruddu. Kiruddu si nzimbe. Muzimbe Kiruddu endala. Waliwo n'endala waliwo n'eye Kawempe. Ezo zimala why? Lwaki bwe muzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala. Legere sente bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe. Oba wakanyiza ebigambo bya Principal yani. Bobi Wine. Yagamba mbazimbe mu Kiruddu. Bobi Wine mugagga lwaki yatakwata ku zina azimbirayo abantu. Musajja mugagga nnyo. Akwate ku zina azimbirayo abantu Kiruddu. Ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini. Alyoka ajja agambe naffe batuzimbe Kiruddu. Asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe. Ne Gomba yennyini azimbeyo. Yebamuzaala. Ngatumaliza walina concert abayimbi abanene batakubeerera netula ne Fik Family kateri muyimbi munene yamubeereddeyo munene ate kati lwaki nze neebeererawo nange saabaddeyo so nabadde busy. Alright, wagambye nti Robert Kyagulanyi Center mugagga asooka azimba amalwaliro wali mu kigulalo gye nkugambidde nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Kyagulanyi sigo w'omusolo era sigo demandingako services gavumenti yeyino zikuwa ku ssente omusolo gw'osasula kyekisookera ddala okitegedde bulungi nnyo. Bw'ogamba Kyagulanyi mugagga yes mugagga naye ssente yakola nkole tebaamuwa mpe kyenjagadde okusooka okutegeeza. Kati bwavudde awo olw'okuba nti olimu omukono gwa state abalamu mwena kye mutaategedde kankibanyonyole bulungi ne media ze batakigenda kibagamba. Omwami ono ali mu kakundi ka Kisawuvuga Salimu Salera yamutwalaganya okukola ebintu bino byonna. Bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo ne bamugamba agende alumbe premises za Kyagulanyi atwaleyo trip y'omusenyu ne seminti nga ekintu kyakola kibayita okuprovokinga omuntu nga in return bamukoleko obulabe ku One Love Beach then Kyagulanyi bamukwata bamuguleko omusango ogw'okukola ki ogw'okuba omuntu kubanga bamunoonyeza buli anga alemye okumufuna. Omwami ono njagala kujjukiza gravity Kyagulanyi abadde n'entalo eza music okuva ebbanga lyonna ng'agulana ne Kamiliyoni agulana ne Bebe Cool. Ne Bebe Cool tajjangako kamooca kukola olutalo wadde okuteekawo ejjinja wadde ogenda emagero suula wadde akabokisi ka biscuit oba akaswaki kono oba ogenda ku One Love Beach ebusaba n'asulawo ekintu kyonna. The same applies to Kamiliyoni n'abala bonna. Kabeere Kenzo takolangako kintu kya busiru kugenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo ekintu kyonna kyakoze no takikolangako. Kati goloko bakukozesa ensobi gye bakukozeseza kanji kubuulire era ne TV ne radio bali tebannakyogerako. Go bakusindika ogende ku kifo ky'omuntu bakoleke oteekawo ebintu bakoleke fujjo go bakufuule akanyewa kabagenda okukwatirako Kyagulanyi kubanga bakusindise gwe okole fujjo then waveeyo bakoleke fujjo wa Kyagulanyi bakwate Kyagulanyi. Eyo move gye bakutumya okukola nkyamu. Omwami lwe yamaze okwogera ebigambo bino yasindikiddwa naawe bwa ssente n'akamotoka n'agenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo bino wammanga. One Love Beach ebusabala contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku busabala ye artist yasinga ettaka okitegeera so njagala tulidinge by example esobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'ebusabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala Ekiruddu. Njagala zimba eddwaliro ngenda zimba ddwaliro yaman so principal ye contributing obutagwa seminti bubiri n'omusenyu obutagwa seminti bubiri n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikirawo tulina ozimba eggwanga Uganda omusenyu guze
sementi wuno nebira tumeta n'emitayimba tugenda leeta tugenda zimba eddwaliro e Busaabala. Ali omusajja jafuna Egyogo tegera oguyingize principal okumukwasi ngezo zangu munoonya ku simu simufunye leka nibyo mbirese tuzimbe eddwaliro yamanja sibiraga 10 ku 10 nyabo alufanye funengeri gy'okuyingiza kale kati mukulu Galson Wambuyi ekyo kyokoze Salimu Sale yakutumye okole kye bayita provocation kubanga state ebaddewo already ng'erina kyerindidde ne media yinza okubanga ebaddewo somehow nga balinda reaction naye olw'okuba nti mwe mulowooza nti buli kimu kigenda kubeera ky'amaanyi era nga mwagala kukwata Kyagulanyi buli mu ngeri yonna esoboka ekyo kikyamu mukulu ekisookera ddala ekyo kikolwa ky'okoze bakiyita trespass ogw'omusango gwa naggomola wano mu Bulaaya oba mu America oba mu Bungereza oba Canada noyita ku property y'omuzungu yenna gyenna nga talina akubirawo ekyasi era ne mu kooti omulambo teguwooza na mu mutungu wa trespassing. That is a criminal trespass. Era omuzungu anakuba ekyasi nga talina gwe yeebuzaako ne kooti n'omulambo neegusira. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze ekyo bakiyita provocation of the highest order. One, omulamuzi ajja kubuuza Kyagulanyi yalanzeeko wantu wonna nti agenda kuzimba eddwaliro e Busaabala nti oba yeetaaga contribution? No. After already video esoose wayogedde ebigambo by'atalinakutumako. Omanyi bannayuganda njala tubeeremu amagezi. Gravity olina fame, yes, tukkiriza. Nze nagga sigenda kuvuma, ngenda kusomesa ne bakaba bakusindise bategeere omuntu gwe bakozesa nti singa ofuna obuzibu amateeka tegagenda kweyimira kati kino nkikubuulira kyali wange. Obadde okoze ensobi era osanze Kyagulanyi wano mu diaspora omuzungu akuba ekyasi ne bagenda mu kooti ne family yamwe neesasula omuzungu eyakubye essasi ku criminal trespass. That is a private property. Toteekeddwa kusaalimbira wantu wa muntu nga teyakuyise. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze bakiyita provocation. You provoke someone nga takuliiko nga tannayogerako nti ayagala contribution yonna okuzimba eddwaliro gyogenzeeko. It's a one love beach Busaabala. It's a beach, not a construction site nti bazimba. Baganda bange njagala muyesereza Museveni ne baleme bakozesa mubeeremu n'obwongo obutonotono butegeera. Singa osanze muntu mulala bajja kukuba ofe omulambo guguyendega ne muzadde takyagenda kukola. It is a big mistake eyakuwadde amagezi akusuliza $2,000,000. Muganda wange Galson Wambuyi nkulamusiza wakasubira nti oli bulungi gye baliko gy'otuusaako engalo. Nze ngenda kwawukanako n'abantu bonna abaakedde okukusomesa n'okukubuulira. Njagala nkubuulira amazima gali bwe gati. Tukimanyi bulungi nnyo nti gw'omu ku bavubuka abanoonya okubeeza obulamu bwabwe mu ngeri yonna esoboka. Oba ssente ozifunye otya kasitoma ng'ozirina. Naye kyannaku nnyo okuba nti bagenda kukozesa ensobi gy'oli ejjusa mu bulamu bwonna. Ensobi yeriro ddawa. Ebiseera bisinga eyatya okubuulirirwa asinkana ebizibu bingi nnyo. Kyobula baga nti obutebuuza butambuza mu mazzi ekiro. Muganda wange Galson Wambuyi eke Gravity Omutojju. Industry nto gimazeemu bbanga ddene. Katonda badde akublessinze n'emikisa. Naye olw'okuba nti okulyankuzibwa kyekizibu n'okwagala okugaggawala amangu kyekizibu kyammwe, yensonga lwaki Museveni ne Salimu Sale banoonya nnyo abantu abangwirwa okufuna okwagala ensimbi n'okufuna fame babakozese nga tebeerowolereza. Kati gwe omu wagwa mu katego k'abaana abaami. Oli mwogezi mulungi tukumanyi era otinkuula entalo oli kafulu. Naye tonnafuna akukyalenjinga naye gye bujja ojja kifuna mu bujjuvu nga bw'okyagala. Ekisookera ddala okuva nga General Kayihura akyali Inspector General of Police yakukontaktingako nga Kyagulanyi yakamala okufuuka MP ogezeeko okumulumba yali akusuubiza $2,000,000. Ozze bakozesa okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwewala
ekituba tukimanyi mu records kimanyi ekyokubiri bakozeseza nnyo okujja okulumba Kyagulanyi Center munaakusirikira kubanga talina budde oli mwana muto ekyokusatu ne bondo ziribanga mu nfuufu engalo zino tezenkanankana waliwo omuntu abakusinga aba yakusinze tosobola kwenkana Kyagulanyi ate tuli bakyagulanyi ne Kyagulanyi tasobola kubeera Garrison Wambuyi Kyagulanyi kakkana n'akatono koolina baleme kukozesa nsobi wasinzidde gye wasinzidde n'oyogera ebigambo bino obuvidiyo buno mwabula naye ninawe ngenda okubategeera mu mutaategedde obuvidiyo buno mwabulabye naye ngenda kubanyonyola musooke mutegere ekintu kino kati ate zino olwaki mbasizeewo lezitaliko kyakusinga abaali bagamba kino temuzifuna bazikolemu ebiralo yinza baabo bakaki ebirala ki bagamba zimbe mu kiruddu si nzimbe muzimbeyo kiruddu endala waliwo n'endala waliwo neyeekawempe ezo zimala wai lwaki bwemuzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala temulina gazimba mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala tegere sente bazituwe tuzirye tuzigulemu amamotoka tunyumirwe oba wakanyiza ebigambo bya principal yani Bobi Wine yagamba mbazimbemu ekiruddu Bobi Wine mugagga lwaki yetakwata kuzize n'azimbirayo abantu musajja mugagga nnyo akwate kuzize azimbirayo abantu kiruddu ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini alyoka ajja agambe naffe batuzimbe kiruddu asooka azimbeyo akalwaliro nga katinitini ewaabwe negomba yennyini azimbeyo gye bamuzaala nga tumaliza walina concert abayimbi abanene ne batakubeerera ne tula ne Fig Family kateri muyimbi munene yamubeereddeyo munene ate kati lwaki nze neebeererawo nange saabaddeyo so nabadde busy. Alright, wagambye nti Robert Kyagulanyi Center mugagga asooka azimba amalwaliro wali mu kigulalo gye nkugambidde nti obuteebuza butambuza amazzi ekiro Kyagulanyi sigo w'omusolo era sigo odimandingako services gavumenti yeyino zikuwa ku ssente omusolo gw'osasula kyekisookera ddala okitegedde bulungi nnyo bw'ogamba Kyagulanyi mugagga yes mugagga naye ssente yakola nkole tebaamuwa mpe kyenjagadde okusooka okutegeeza kati bwavudde awo olw'okuba nti olimu omukono gwa state abalamu nakye mutaategedde kankibanyonyole bulungi ne media ze batakigenda kibagamba omwami ono ali mu kakundi ka kisawuvuga Salimo Salera yamutwalaganya okukola ebintu bino byonna bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo ne bamugamba agende alumbe premises za Kyagulanyi atwaleyo trip y'omusenyu ne cement nga ekintu kyakola kibayita okuprovokinga omuntu nga in return bamukoleko obulabe ku One Love B then Kyagulanyi bamukwata bamuguleko omusango ogw'okukola ki ogw'okkuba omuntu kubanga bamunoonyeza buli anga alemye okumufuna omwami ono njagala kujjukiza gravity Kyagulanyi abadde n'entalo eza musiki okuva ebbanga lyonna ng'agulana ne Kamiliyoni agulana ne Bebe Cool ne Bebe Cool tajjangako kamokya kukola olutalo wadde okuteekawo ejjinja wadde ogenda emagero suula wadde akabokisi ka biscuit oba akaswaki kono bogenda ku One Love Beach busaba n'asulawo ekintu kyonna the same applies to Kamiliyoni n'abala bonna kabeere Kenzo takolangako kintu kya busiru kugenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo ekintu kyonna kyakoze no takikolangako kati goloko bakukozesa ensobi gye bakukozeseza kanji kubuulire era ne TV ne radio bali tebannakyogerako go bakusindika ogende ku kifo ky'omuntu bakoleke oteekewo ebintu bakoleke fujjo go bakufuule akanyewa kabagenda okukwatirako Kyagulanyi kubanga bakusindise gwe okole fujjo then waveeyo bakoleke fujjo wa Kyagulanyi bakwate Kyagulanyi eyo move gye bakutumye okukola nkyamu omwami lwe yamaze okwogera ebigambo bino yasindikiddwa n'aweebwa ssente n'akamotoka n'agenda ku property ya Kyagulanyi n'akolawo bino wammanga ndi ku One Love Beach ebusaabala contribution yange gye nabasuubiza yiino sementi omusenyu just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku busaabala ye artist asinga ettaka okitegeera so njagala tulidinge by example tusobole ozimbawo eddwaliro
erisobola ozaalisa abakyala okitegeera abakyala b'ebusaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu zaagala nzimba eddwaliro balina ggulu ngenda nzimba ddwaliro yaman so principle yecontributing obutabu bwa sementi bubiri n'omusenyu obutabu bwa sementi bubiri n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikirawo tulina ozimba eggwanga Uganda omusenyu guze sementi wuuno n'ebira tubeeta n'emitayimwa tugenda leeta tugenda zimba eddwaliro ebusaabala ale omusenyu gyafuna engeri y'okugjawo tegera oguyingize pulinsipa okumukwasi ngezezangu munoonya ku simu simufunye nekati nibyo mbireese tuzimbe eddwaliro yamanja sibeeraga 10 ku 100 kati mukulu Galson Wambuyi ekyo kyokoze Salimu Sale yakutumye okole kye bayita provocation kubanga state ebaddewo already ngina kyerindidde ne media yinza okubanga ebaddewo somewhere somehow nga balinda reaction naye olwokuba nti mwe mulowooza nti buli kimu kigenda kubeera ky'amaanyi era nga mwagala kukwata Kyagulanyi buli mu ngeri yonna esoboka ekyo kikyamu mukulu ekisookera ddala ekyo kikolwa kyokoze bakita trespass ogw'omusango naggomola wano mu Bulaaya oba mu America oba mu Bungereza oba Canada noyita ku property y'omuzungu yenna gyenna nga talina akubirawo ekyasi era ne mu kkooti omulambo teguwooza na mu muntu wa trespassing. That is a criminal trespass. Era omuzungu anakuba ekyasi nga talina gwe yeebuzaako ne kkooti n'omulambo neegusira. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze ekyo bakiyita provocation of the highest order. One, omulamuzi ajja kubuuza Kyagulanyi yalanzeeko wantu wonna nti agenda kuzimba eddwaliro Busabala nti oba yeetaaga contribution? No. After already video esoose wayogedde ebigambo by'atalinakutumako. Omanyi bannayuganda njala tubeeremu amagezi. Gravity olina fame, yes, tukkiriza. Nze nagga sigenda kuvuma, ngenda kusomesa ne bakaba bakusindise bategeere omuntu gwe bakozesa nti singa ofuna obuzibu amateeka tegagenda kweyimira kati kino nkikubuulira kyali wange. Obadde okoze ensobi era osanze Kyagulanyi wano mu diaspora omuzungu akuba ekyasi ne bagenda mu kooti ne family yamwe nesasula omuzungu yakubye essasi ku criminal trespass. That is a private property. Toteekeddwa kusaalibira wantu wa muntu nga teyakuyise. That is a criminal trespass. Ekyokubiri kyokoze bakiyita provocation. You provoke someone nga takuliiko nga tannayogerako nti ayagala contribution yonna okuzimba eddwaliro gyogenzeeko. It's a one love beach Busabala. It's a beach, not a construction site nti bazimba. Baganda bange njagala muyeserezaamu 7 ne baleme bakozesa mubeeremu n'obwongo obutonotono butegeera. Singa osanze muntu mulala bajja kukuba ofe omulambo guguyendega ne muzabe takyagenda kukola. It is a tweyanziza nnyo Muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye ate n'okutusomesa bw'oti okusomesa okulungi okusomeseza eggwanga. Tusiimye nnyo Mukama waffe, tusaba tutambule wano tutambule bwe tuti byonna ebiganye n'ebitanaba kutereera ate tusuubira nti bijja kutereera lwa mpaka lwa ddembe. Ng'obubaka tubusiimye nnyo okubuyisaawo era tusaba tutambulire wano agali awamu ge galuma ennyama. Obubaka obadde bulungi nnyo baganda baffe, ffe abamu tuli basiimu tusiima ensomesayo. Ebigambo ebyo ebirungi biwa omuntu n'omuzzaamu amaanyi. Tubisiima nnyo Mukama waffe, tusaba ne tukwebaza omulimu ogwo ne tukusaba ogutambulize ddala bulungi. Ebigambo byebyo Gravity omutuju, ebigambo byebyo naye